kakati kyekiriwo Sheebah oli bulungi? Mukunja ali atya omuwuliza? Mukunja ali atya? Obanze nkuweeyo. Sheebah aleke kukolera wa Mukunja. Lwaki toddayo wa Mukunja? Mwapita nti bamutu wange. Sheebah sakala kubuye kwa social media batokaza aboogera. Ogwanga obuze. Daye wa Mukunja oli mwanyizo okimanyi kutomanyi bulungi. Ngenda kubafamu ebyekisimu daye wa Mukunja. Kandi nze gambidde wa Mukunja abola abakwogera ali mukuwabya. Kakitegeeza Dabaye Shakira soko je. Manya Pasi wakyusa n'amanya kati. Wakyusa n'amanya? Oli mulalu nawe ate. Mbadde nje gatuteese. Dabayo mbadde nje atuteese. Tudde otunkuzeeyo. Jakani. Wanji? Mujje mulaba nani. Jinwa tele bulaka ali Mukunja. Lwaki toddayo? Njagala kwocayo ekyebitaano kyenina naye tudde mu mazima agatakaawa. Mbabazi mpa sente zange tugende twetondere Mukunja. Nze wendi Sheebah gyatuudde Mukunja. Enamba ya Mukunja ogimanyi? Gimpe. 075. 075. Yeye namba yazimanyi ngenda nonali akapapula kubanga. Anti yogera 075. Tuddayo wa Mukunja. Temwali nnyonyere Mukunja. Sheebah labayo. Sheebah. Naye okimanyi oli lubuto. Sheebah olina olubuto lwa Mukunja. Sheebah olina olubuto lwa Mukunja. Tagimanyi. Lwako olubuto lwakwekyayiza naye abakazi b'emu tenakufe beekyawaakyawa nnyo. Awe ku ssente zange toliiko oba toddayo. Kati kyekikuleese njagala tuddeyo. Oddeyo wa Mukunja. Mukunja kyaliwo. Omanyi we mwali nyennyine mu nnyumiro. Ingetako waki walinya naye. Nati gwe serebu we. Ali akwagala. Ne banne wamukuba empi bannaye. Yazeemu okulalu. Ndi bulungi ogamba. Embeera Sheebah gye tukulabye ng'oyogerako naye ali atya? Ali bubi. Sheebah ali bubi era Mukunja ebyasoba ku Sheebah kyensooka okwogera nga sirina kyennayogedde kirabe. Musonyiire ddala. Obulamu bwa Sheebah bwali mu ngalo zo Mukunja tunaase. Yeetaaga ki obudde buno bw'omulabyemu? Omuntu eyali asobola Sheebah yali Mukunja. TikTokers bawaga ate basoba. Ba TikToker be bamugabya. Be bamuwabya ne basooka boogera ebigambo ebiyitirivu. Kati Sheebah yazeeyo ddala totale mulalu. Mulalu takyafaananyika. Ng'omuntu gwe mbadde nyumya naye nawoza polisi yiyo yaba ategeera ennyo. Aba yavuddeko Mukunja jangu. Towuliriza bigambo by'abantu empeera eri mu ggulu. Ate n'ekirala Mukunja weba yali alya ku ssente za Sheebah. Mwali mwagala alye ku zaani. Tebagamba yali amufunamu nnyo. Ziriwa ze yali amufunamu yazimbamu kalina. Yazimbamu kalina eyo gye baali bamulangira. Obulamu kyekikulu. Obulamu bwa Sheebah omwamulabira ng'agenza alinnya ennyonyi ng'ali bulungi. Nakaakati ani akyasobola omugamba nti jangu ogenda. Baba bamusibye kati mivu wajja kudduka aveeyo ago. So embeera gye yayisaamu Mukunja akyasobola obeera naye. Mukunja asonyiwe. Ow'ekibi akiwonderera asonyiwe. Tewali atasobya Mukunja asonyiwe omuntu ogwo wali omusobola. Embeera Mukunja gye yasangiramu Sheebah. Y'emu kati Sheebah gy'alimu. Aba TikToker bwe mulabanga nga bakutte ku muntu. Bannaaye mutuleke. Mama Fina yavayo na complaining ku ssente za Mukunja. Nga tuvudde nnombya ddala. Ba TikToker obalaba. Bamanyi baakabi nnyo. Baakubanga Mukunja oyo nga n'omukyala gwe nalaba ng'avuba Mukunja okumufiirako obufiizi. Aga Mukunja tusibyeko omulalu, omwana oyo omulalu, omuliirako buliizi. Naye nga Sheebah yalinga ngaawo ng'era mumulabye kati. Nga basobola kujja kumuggyawo. Mukunja n'amugyawo. Kakati bannayuganda ekyo kye tulina.
omuntu akoze ekintu anko mfo ky'okumuyambako ate okumuggyako bujja kuba oyo omukyala yavumanga Mukunja alina obusobozi obutwala Mukunja w'amafiina amafiina bagendayoko alina obusobozi obutwala Mukunja ewahaamu buli mugagga muno yenna ne basakira omwana oyo n'abeera mu mbeera ennungi naye yakwata ssimu ye n'avuma Mukunja nga wabasibyeko omwana omulalu okitegedde oli mulalu kubanga lindowooza lwakire nti mulalu bamutwale mu lwaba mujjanja bakole ki aterere kuba ne Mukunja yakolako kiyakola fa tukiza ti omwana yalinga nga sikiriza nze ngakwate nako Sheebah yesikiriza nsemberere hetuka ekiseera ate nga negumba Sheebah kakati ekizibu Mukunja naleka naye yatuka ekiseera nakola ki nalemererwa n'abagamba kamute mbalage kisobola okubeerawo obwomu kuba nze nabyo Mukunja kuwa champion gudo nga ayimba bwomu kituufu era njawo kumubuuza oba kiki kati nzemu okulaba King Sheebah nga ali wano so nze kyensaba na Uganda omuntu yenna ali eyo ng'asobola okuyamba ng'asobola okuyambako Mukunja ng'asobola okubagatta n'omwana bakikole kubanga kati buyinza okuba nga lwe lunaku olusoose kitegeeza singa anaagenda ennaku zeeyongera ayinza okulemera ddala nze mbadde nsaba omuntu yenna asobola okulaba Mukunja ne Sheebah ono adde mubabagatte kubanga badde bambi abadde avuddemu ng'omuntu bakumutwadde ku sitwiti ng'asobola okufuna mamu w'ennyumba ova kutwadde ku sitwiti ng'alinnye ku nnyonyi munyonyi za pulido njogeddemu bubi oziti necessary mba njogedde bubi mu nsonyi we naye muyinza oba tulinnya ngomanyi za pulido zokka ekyo kituufu kakati Sheebah yalinnya ku nnyonyi yagikusooka kuba nze nagirinnyako kati bwe yagikusooka ogirinnyako abadde omulalu nze mbadde nsaka beeremu ab'amawulire temukomerera bukomerezi Mukunja wabula mufune engeri gye mubagattamu Mukunja abanga yanyiiga kakkanya obusungu kuba nze Mukunja si mukwano gwange singa adde mukwano gwange mbadde nja kumuyita actually so ngenda kumunoonya obasomanyi watuufu wabeera naye baŋŋamba nti abeera wali eringa ku Copper Garden wakyengulwa asalandabirwamu bagamba asalandabirwamu ngenda kumunoonya wabanga yanyiiga so kajjewo obusungu kubanga anko omuntu yenna nga tebamwogerako batakulaakulana era ofubanga nnyo okulanga abantu bakwogerako omuntu ng'ayogerwako aba amuvinga kati Mukunja badde ayogerwako kuba nti atamwogerako badde bwegomba Mukunja byakola naye nga tebakkiriza nga bali kayima kabobwaini kali ti amu tebanzikiza nebegera bebuza ennyumba zange mu kisenge so nze nja kusaba omuntu yenna alina obusobozi buli muntu yenna alina obusobozi akwate Sheebah oyo ne Mukunja ekyanyiza Mukunja akijjewo omwana oyo kuba kisooka omwe bagamba ali ku ddagala kati wali amugamba kuzimira nalabye ono eyakomyewo ono yani ono abadde ngaebweru aliwa yenna yani ono abaali bambala ababiri nga beefula ti bakomedian Sami nalabye omu nga yakomyewo namulabekera nga alina Sheebah ng'agamba nti amutwala kati nze ndowooza kukyogera okutwala Sheebah yandibadde ate amugamba dde buziwa mwana omuvubuka naye katemba ye saamutegeera bulungi alinga ayagala Sheebah kali Mukunja alinga amwagala so ebyo nasiisonga naye nze njakusaamu Sheebah ono muddiremu oddemu obeere naye ganga Sheebah saawa eno bali ludda beneebuuza ne batuuka n'okugamba nti Mukunja agaggawalidde ku Sheebah be bagamba naye njagala oli avaayo agamba nti Mukunja agaggawalidde ku Sheebah emmotoka eriwa gye yali avuga ennyumba eriwa gye yali avuga olwedde yasanga Mukunja yeekoledde erinnya bannaye tiktokers mufe ku bibakwatako mugera ne mudda ku wifi z'abawalabu ez'obwereere ne muwaga ensi ate otabukidde abali mu biyumba nabibeeramu emyaka egi naye wifi ey'obwereere yebawaga neetandika okwogeza ne lwetalina kwogeza naye baneemutusaasi kulabula kikwolina eri abantu abo olabika oli munyiivu nabo batusonyiwe busonyivu bafe ku bibakwatako ebibakwatako biriwa era bino bibakwatako biriwa ebigenda mu maaso mu ggwanga oli mu Kadaama n'okwata emitwalo gy'etaano ne bagiteeka mu mwani mu Sheebah twavaayo giringiriza kati saawa eno mwaziringiriza kati zimugasa ki saawa ze nga n'ekyokulya talina ki ekirina okukolebwa buli omu afe ku bimukwatako
mweyoleyole nga yemwawaga Sheebah ku switi kuno kwali tumulaba mwetondere Mukunja azze Sheebah mu bulamu bwe so that obulamu bwa Sheebah bwali mu ngalo zanyi za Mukunja saawa yonna Sheebah agenda bafaako mutandike lwesipisi tomukyanguya banguwa mwanguya nemukizeno nemukizeeri nemuleeta obuntu bwe yayogeranga nemuleeta buli nemuleeta ennyonyi kati saawa eno ennyonyi eriwa mutuyambe buyambe nga bwe mwewaga mwewagire ddala nga mwetondera ani Mukunja nga bwe nasoose Mukunja tusaba buyambi bwo komyawo Sheebah adde mu ntuufu oba ne Mukunja alina mukyala we mukwano mweyambe muze Sheebah ewammwe atereere engeri gy'omulabyemu abantu badde bagamba nti ali lubuto olabyeko olubuto munene kuba olubuto lwe nalulaba era nga tebanagamba nti ali olubuto lwa Sheebah n'omukazi omulala abeera nalwo tegeeza talina lubuto wabula munene bunene obudde buno abeerawa ali ku street wasanga wabuliwa embeera gye bamuyoleramu ng'alalukidde ddala ng'asula wano kuba tanaddamu kusula ku paka lasiti wano kati tannaba kufuna kudde eno naye nga Sheebah yasiimuukidde ddala mulalu bubaka ki bw'olina eri bannayuganda bafe ku bye bakwatako oba osazeewo okuyamba muntu tolingiriza ssente ate z'owaddeyo mube ng'omukyala maama ffe n'akuwadde tadda mu kulondoola ate ziraze wano naye mmwe ne mulondoola n'eza maama fiina ze mutamanyi gye zivuye obulumi olina bungi bw'amaanyi mulondoola ebibakwatako mugere mulabe famire zammwe nti kapoloti kange katuusewa mufe weoba wadde emitwalo 5 gireke nti ngiwadde muntu abeere bulungi naye ate okuddawo okulingiriza si kirungi n'akatono nkivumirira Mukunja kyayinza okuddamu muyamba ajja muyamba nga bwe yamuyamba ogwasooka ne kati atutaase twali tumwenyumirizaamu Sheebah waffe lunaku lumu lwenyisiinza kwerabira yali mukama wange wano mwami Jude yalaba Sheebah ku TikTok n'atugamba omulaba abasooka alya ku TikTok mwabalamu kyampuliriza okunoonya Sheebah naye muyaye kati sikyasobola mulaba bulabe yazolise mutuyambe buyambi teyanza